Kakati Kadaama ono boss we mama muwadde obutwa kyokka abakoledde emyaka 4 ekifo ky'okumusiima basazeewo bamuwe obutwa nga baagala bw'akomawo Uganda gy'aba afiira. Naye bannange mbabuulire nga tonnafa Katonda ono ataasa abanaku be. Obutwa mama bw'abawadde Kadaama mu mmere, Kadaama alina omwana gw'alabirira, omwana gw'asoose okubuwa. Maama w'omwana agenze okulaba ng'ate omwana yasoose okulya ku mmere erimu obutwa gy'awadde Kadaama. Mama n'adduka emisiri n'akuba essowaani y'emmere n'eyiika ng'aleekana ra mafiya mafiya. Ne bannange abantu bazibu nnyo. Wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo y'olwaleero ngikoledde outdoor. Kaakati mwenna bakadaama abatuusizza okukomawo Uganda nga kontrakiti zammwe ziweddeko mubere nnyo beegendereza eri babboosi bammwe. Abantu bano ndowooza ne bakolera emyaka 10 tebasobola kusiima, ne bakolera emyaka emeka tebasobola kusiima. Kadaama ono akoledde bakama be okumala emyaka 4. Yasooka n'abakolera emyaka 2 ne gigwako, nayagala okukomawo. Baagala okukomawo ne bamugamba tetulina muntu gwe tugenda kulya, tubaye tukusaba mu buwombeefu obw'amaanyi kale otwongereyo omwaka omulala gumu otukolere bambi kubanga oli muwala mulungi, oli mukozi. Kadaama yali ayagala kudda kubeera kulaba ku baana be n'abagamba mumanyi okubakolera siina buzibu, naye kansooke nzireyokko e Uganda nsooke ndabe ku baana bange ndyoke nkomewo. Ne bamugamba nedda, togenda tuyambe, kale tujja kwongeramukko kasente. Kadaama n'akkiriza okwongerayo omwaka omulala gumu, naye ate teyayongerayo omwaka gumu. Abakoledde emyaka emirala egi 2 kubanga ogwo omwaka ogumu gwe yabongera era nagwo baamwegayirira. Ayongeddeyo omwaka gumu, bwe gwaggwako n'abagamba nekanzireyokko e Uganda ndabe ku famire yange. Ne bamugamba nedda, togenda, twongereyo omwaka omulala gumu nga omanyi Abawalabu tebayimira ku bigambo byabwe. Munnange nga Kadaama amaliriza omwaka ogwokusatu agukubye wali ttale, nga bamwegayirira era bamugaana okukomawo e Uganda, nga bamugamba kale twongereyo gumu guno gwokka bwe guggwako ogenda kudda e Uganda. Kadaama ng'era akkiriza. Bino byonna akkiriza, naye wabawo okusikagana okusikaŋŋana omuguwa nga Kadaama ono ayongerayo omwaka omulala gumu nga gibeera emyaka 4. Abakoledde emyaka 4 bweddu n'agikuba wali nga tazzeeko Uganda kulaba ku famire ye, nga bwe lwamalako kontrakiti ye bamugamba ate munange yongezaayo, ekyo n'aguma. Kaakati guno omwaka ogwokuna bwe guweddeko n'abagamba bannange kama mbaya nimbayo, olwaleero songerayo mundeke ŋŋende, olwaleero mundeke ŋŋende, ate bwe ŋŋenda sidda, mundeke ŋŋende bannange. Nina abaana, nina bamaama bange, njagala kulaba ku baana bange, ndudde okubalaba, nalekayo omwami. Ne bamugamba sooka otuweemu omwezi gumu nga bwe tukola ku bintu byo ebya tiketi yo. Kadaama n'asirika n'asooka n'abaleka. Ne beebuzaabuza. Ebbanga ery'omwezi gumu bwe liweddeko n'addamu n'abajjukiza n'abagaba bannange, mukimanyi nti nzira wa Uganda, mwaŋŋamba mbaweemu omwezi gumu guweddeko, lwaki temunkolera ku tiketi nenzira eka bannange nendaba ku famire yange? Ne bamugamba tugenda kukolera tiketi oddeyo, lwaki tobeera na bugumiikiriza? Kadaama n'abagamba bannange nga ngumiikiriza omwezi mulamba. Munnange nga Kadaama abeerawo omwezi guno agumazeeko. Kati bw'abataddeko puresha ey'amaanyi, mama n'amugamba nti tuweemu wiiki emu tukusalize tiketi ogende. Kati ndowooza ng'Omuwalabu ono afunyeemu ku busungu n'obujja. Jjukira mu amaka gano Kadaama alina omwana omuto gw'alabirira, ekyana ekito kiringanga ndowooza mu mwaka nga gumu, then n'akalenzi akalala akakulu kalinga myaka 9-10. Be baana babadde Kadaama abeera nabo, naye nga obudde obusinga obungi abumala nnyo ne akaana akato ak'omwaka ogumu. Munnange ne bamugamba Omuwalabu, mama n'agamba Kadaama nti tuweemu wiiki emu eno tugenda kuba nga tuprocessinga ebintu bya tiketi odde Uganda olabe famire yo. Naye yabagambye tagenda kudda, so tebamusayisa tuwe tiketi ey'okugenda n'eya litaani tebiriimu. Yabagambye ŋŋenda.
nakola emyaka 2 nenjikuba wali nembongera omulala nengukuba wali mongedde omulala ngokubye wali sidda kangende sente zabadde bazimuwa mu budde naye ng'omutima omugwe balina bano bamaliridde okumutta kati mama n'azimba akasajja kuki ku mutima eno wiiki emu gye bawadde Kadaama bamukolereko ku bintu bye ebyokutambula dde Uganda mama mwapulanningidde okumuwa obuki okumuwa obutwa ndoza n'agamba naye kati guno Kadaama kangutte weewugende Uganda gufiireeyo ogubwa guno mama ng'agenda ndowooza agula obutwa oba obutwa baba nabwo mu nnyumba oba bagula bugule mama ng'agula obutwa mama bw'agula obutwa ng'abutabula bulungi nnyo ng'abuteeka mu ki ng'abuteeka mu mmere nga bamwesesezaako keya ng'esusse bwe bamuwa kino ekirabo bwe bamuwa ku mata bannange nga keya gye batamuwa teriiyo agenza okulaba nga mu butuufu kakeya kasukkiridde ababadde abakambwe mama ng'abadde mukambwe natandika okumwefuulirako mukwano gwe n'agamba kabadde kyakali wano naye nga bw'omanyi nti abadde talina nnyo kyasuubira ky'amaanyi nti bayinza okumuwa obutwa nga buli bye bamuwa abadde abirya buli naye mbabuulire Katonda ono wa buyinza era mbabuulira ekigambo kino buli lunaku buli wooza okukasaba Katonda kale ne bw'oba tomusabye Katonda mwebaze kubanga Katonda tetulina kumusaba ebisinga bingi abituwadde tulina kumwebaza okutukuma nga tuli balamu tulina kumwebaza na buli kimu kyonna banaye Katonda wa amaanyi Katonda wa buyinza mama abadde zino ennaku ezisooka asendasenda Kadaama ono ng'amuwa ebyokulya amuwa obulabo buli kintu kyonna mama bw'ajja amugulira otuta omanyi buno obuta buno eno buno bwe banywera mu buntu olwo buno obutaatatae bubanga ene Uganda bulinganga bubeera mu bupayinti oba obutinitini oba obutanga abumuwa Kadaama n'anywa naye nga buli kyalya awaako n'omwana kubanga Kadaama ono alina omwana gwakola ki alina omwana gwalabirira nga buli kyalya awaako omwana buli kyalya awaako omwana ono yabeera naye 24/7 kati nooza mukuwa Kadaama ono obutamama ekyo mama ekyo teyakibuuse munnange nga bamuwa obulabo nga bamweyogerezaako nga bamweseserezaako nga bw'obimanyi kaakati nga mama afumba bulungi emmere ku luno yagifumbye ndoza n'agamba kaneefuula afumba emmere nsooke nkitabulire kali ke bayita kanyookawulire ng'alyoka afumba bulungi nnyo emmere ye nga akwata akatwa kali eri ke yaguze ng'alyoka akatabulamu bulungi nnyo bw'ati ng'alyoka musanyu ery'amaanyi ne bannange abantu bazibu nnyo omuntu aba ayagala okukola ekintu sebeera ajja yeesesa taba na busungu taba na munyiivu yadde ajja yeesesa shagara fuudu nga Kadaama tebamuleetera mmere Kadaama bwe bamuleetera emmere abadde talina mwana nga tamusitudde omwana abadde alina waali eri ng'ali mu kuzannya ali mu kwavula kati mama bw'aleese emmere aleeteddeko ne kajuyisi n'abiwa Kadaama ono kati ate ndowooza ne kajuyisi kaneeno nako abadde akataddemu abadde nako akalungiddemu nga nako already mwekalya kali ke bayita kanyookawulire kakati Kadaama olumuwadde emmere jjukira bakimanyi bulungi nnyo nti ekisookera ddala mu bulamu bwa bakadaama ng'ali mu kiyumba ye mwana gw'aba alabirira mama oluwadde Kadaama emmere ye mama n'adda eri n'alinda kimale okulya then akisalisa tiketi yaakyo kidde e Uganda kati kumbi oli omwana omuto bebi alengedde Kadaama ng'agenda kulya omwana n'ayavula ng'akaabakaaba n'ajja ewa Kadaama kati omwana ono ye kyakoze asoose ate kuliisa ki asoose kuliisa ku mwana emmere agitabudde n'agisottasotta n'awaako ku mwana kati mu maka gano jjukira mulimu akalenzi akalala kali myaka nga 9-10 bwe kalabye ng'ate ono aliisa omwana ne kadduka ne kagamba maama ne kamugamba maama okimanyi nti ate emmere gy'owadde oli ate asoose kuliisaako omwana omukazi adduse emisinde okufubutuka mu kisenge gy'abadde adduse emisinde nga bw'aleekaana bw'atuuse wali Kadaama emmere n'agikuba n'agisamba n'egweri n'amuggyako omwana we kati ono ne yeebuuza kiki ekirese omukazi ono ng'adduka ng'aleekaana bw'atyo abadde ki
Kwanga bulijjo n'omwana yakola ki newe kubanga omwana agenda kulya bulijjo yamuliisa kati naye nga muli yeebuuza kiki ekireetedde omukazi ono okudduka emisinde egyo gyonna bwe gityo okujja okukuba emmere okugiyiwa. Ebirowoozo ne bitandika okumujjira nagamba linda ku tebabanga balina ekintu kye badde bataddemu. Natandika okutya omwana ne bamumuggyako mama n'amutwala nga n'okkaaba akaaba. Mama n'amutwala nga n'okkaaba akaaba. Essowaani y'emmere egudde wali omwana amumuggyeko mama akaaba akutte omwana we akaaba. Kati kano akalenzi akakulu bwe kalabye nga maama waako ayingidde eri mu kisenge n'omwana ali mu kukaaba, Kadama n'akabuuza ate kiki? Ne kamugamba maama yabadde atadde obutwa mu eyo emmere yo nga yagala obulye ogendeeyo bw'otuuka e Uganda ofiireeyo. Maama nnyabo. Kadama n'agamba twafa dda. Omukazi abadde ayagala kunzita. Laba ate omwana we yasoose okulya obutwa. Kino nga kitalo ng'omwana yasoose okulya obutwa. Naye abadde tannaba kumuwa buli bwennyini obungi kubanga endya y'abaana abato mugimanyi. Abaana balya katini ate jjukira baba tebalina nnyo appetite eryawo y'amaanyi. Okitegeera era bwabadde aliddeko obadde buti tebubadde bungi. Naye okutya kumuyingidde Kadama n'agamba bannange ensi nga nzibu. Omukazi ayagala ntuuke e Uganda nfiireeyo. Omukazi amaliridde okunzita. Bannange abantu nga bazibu. Naye nga weewuunye ono omuntu ayagala okumutta amukoledde emyaka 4. 4 years down the road. Yamukolera emyaka 2 egyasooka n'agikuba wali. Amukoledde omwaka omulala ogumu n'agukuba wali. Amukolera omwaka guno omulala agukubye wali. Abagaba naye kaŋŋendeko kewaka tebakkiriza. Kati babadde bamaliridde nga bagamba katukitte kino ekiwala kiffe kiveewo kigende. Ne Mukama ataasizza Katonda azizza bibye. Kambabuulireyo baganda bange naddala mmwe mwenna basisita bange Bakadaama. Omanyi nze nabagamba ku Kadaama kwe siva. Ku Kadaama kwe siva. Bannange mubeere nnyo beegendereza. Bw'otuuka akaseera ng'omalirizaako kontrakiti yo tandika okusikamuko ku bigere. Omuwalabu ono bw'obanga obadde okola naye ebbanga lino lyonna ly'omaze naye alina ebintu bye badde akola nga mulungi. Naye omuwalabu buli w'omulaba nga onaatera okumuviira ate keya n'esukka tandika okusikamuko ku kigere. Ebintu ebimu ku ebyo by'oba okkiriza ndowooza ku birabo nga ndowooza pafyumu kubanga ne ssente si nnungi za kukkiriza. Asobola okuwa ssente, asobola okuwa earrings, asobola okuwa amasaawa ate n'atuuka ekiseera n'akwefulira n'agamba obibbye. Kati nabyo olina okuba omwegendereza kubanga mulimu oli atajja kukuwa butwa ate n'ayagala okukuyita omubbi n'akutega ebintu n'akugamba nti obibbye. Kakati n'olwekyo mubeere nnyo beegendereza. Mubeere nnyo beegendereza. Buli lw'otuuka akaseera ng'onaatera okumalako ebbanga lyo ly'oba ng'oli naye waliwo ebintu ebimu by'oba olina okukola ne weesikamuko katono. Waliwo ebintu ebimu by'oba olina okukendeezaamuko. Bw'aba akweweesaweesa ebyokulya bikwate naye biyiwe mu kasasiro. Akweweesaweesa ebyokulya n'abaana bo bibawe. Abaana be kyakuwa ekyokulya waako abaana be. Bw'omulaba ng'agaanye ng'omanya mulimu ekintu ekirimu. Kubanga ebiseera ebisinga waka wabeerawo abaana. Bw'oba tolinaawo baana ebintu ebyo tobirya bisuule kubanga tolina kyovaako oba nga tobiridde. Bajja kubawa obutwa. Abaana bangi bali eno bafiiridde e Uganda lwansonga babboose bwe babawa obutwa. Obutwa buno bwe babawa bwe buno obutwa obutta empola empola. Otuuka e Uganda n'omalayo emyezi egi nga gw'ofa. Kumbe wali obutwa ng'oliwa? Wali obutwa ng'oli eno. Okitegeera? So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Video ya leero ngikoledde eno outdoor waneno ku Forest Park. Yaman wenjikoledde naye nga mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo nnyini ddala oba okitegeera. So Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi. Mweraba. Peace and love.